abakungubazi mwenna nsaba kisonyiwo nti sijja kubalikogonizinga mu bitiibwa byammwe nga bwe muli kubanga lisiti bakyagikolako. Erinnya lyange nze John Sali, nyimiridde wano mu biti bibiri. Ekisooka nga mukulu w'omugenzi, ate era ekyokubiri nga taata we, kuba nze nasikira kitaffe omugenzi Yowaana Mirundi agalamidde Matale Kaliisizo. Njagala okutuusa obubaka obusaasira eri Namwandu, abagenzi, nammwe mwenna abazze okutukungubagirako. Bano ekitalo nnyo, kitalo ddala, tufiiriddwa Tamale Mirundi. Ndibudde nennyo mu famire. Maama waffe yatuzaala abaana 7, 2 bawala, 5 balenzi. Wasigaddewo omuwala omu nange omulenzi, 5 bagenze. Kitalo nnyo, tufiiriddwa kinene nnyo. Nayogeddeko ekirungi maama waffe akyaliwo. Nayogeddeko ne maama ekiro, bana bagamba bamusibire mu kisenge bamubuulire. Naye yabaga njagala kwogera ne Sali, era nayogedde naye ekiro. N'aŋŋamba nti singa mmwe ababiri temubaddeewo balinziise ne Tamale. Naye bwe mubanga muweddewo nga nze nkyaliwo, waakiri nange bankubanga ennyundo ne banziika n'oyo asigaddewo. Yabadde bulumi bw'amaanyi nnyo, era nendiridde okugenda okumulaba, simanyi ddala bw'ali. Tamale abadde mpagiruwaga mu famire yaffe. Outspoken nga bw'abadde, ayogera ebigambo bye nga bw'abiraba, ebinyiiza abamu ate ne bisanyusa abalala, naye ate nga abadde wa buvunaanyizibwa. Kikulu abadde ayagala abantu, abadde ayagala abaana be, ate nga naffe bakulu be atussaamu nnyo ekitiibwa. Kufiirwa kwa maanyi, ssebo banne tufiiriddwa. Njagala nga nvudde ku Tamale, njagala okwebaza ku lwa famire. Okusooka njagala okwebaza bwana mukulu ono okutukkiriza okusabira wano. Bwe nasembyeyo okwogera naye ng'akyakonsaltinga, nabadde neraliikiridde ssebo ndi consultation ziyinza okugaana okuvaamu amawulire ag'essanyu. Naye ssebo weebale nnyo efforts zonna ziwakoze. Mbadde ne mutabani waffe Jereba Tamale. Abasawo abo mbatawaanyizza nnyo kubanga mbadde mbabuuza ebibuuzo buli kaseera ebikwata ku mugenzi ono. Nga ne bwe musanga nga si musanyufu nga mbabuuza, ate olwaleero mwamukoze eki? Ng'ali stressed. Era olwasembayo baŋŋamba nti muganda wo alabika ali stressed ne famire, kubanga ndowooza temubadde nnyo naye. Abadde abeera ne ku social gonde zaabwe ze babeerako, abadde abeera ku TV, abadde abeera ku leediyo. N'olwekyo ndowooza mwandifunye emikwano gye gy'abadde abonga nagyo, bajje batuule naye, banyumye naye abeere mu gurupu ye gy'abadde abeeramu. Mwalabika famire tabamanyi. Eŋŋamba famire obutatumanyi, ffe twakula naye. Ne bagamba ekyo kye kijja okumuyamba. So ebiseera ebisinga abadde ng'abeera munyiikaavu mu ddwaliro gy'abadde, naye ng'oluusi tomanya kiki kibadde kimunyiiza.
naye abantu abasinga ng'oluusi taawone mu myaka gye mmaze ate n'abulwadde be nnambudde, ndabye abantu bangi nnyo Omukama baayise ng'era mu bulwadde babadde bannyikaavu nnyo naddala ku bantu be baagala ng'abafamire baabwe. Ndowooza kiba kyebikiro aba alowooza nti agenda kuleka abantu abo. So abasawo ab'ekisubi bakoze omulimu munene nnyo, twagala okubeebaza nga famire. Njagala okwebaza ofiisi ya Pulezidenti. Pulezidenti Museveni akoze nnyo okulaba ng'ataasa obulamu bwa Tamale. Era twebaza nnyo abantu be yatukwasa be tubadde tukolagana nabo nga famire ate ne State House. Nja kusaba Omwami Baby Cool, ndowooza waali wano, aweevingireko abantu. Akoze omulimu munene nnyo, ndowooza naye waali ayinza okuyimira n'atuwuubirako. Abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti ofiisi ya Pulezidenti naffe nga famire tutuusa ku bwetaavu bwonna bwe tubadde twagala. Pulezidenti yatuwa offers 3 era zonna azituukiriza. Okusooka yatugamba nti biiru zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yazituukiriza n'azisasula. Pulezidenti yatugamba nti bwe mulaba nga obujjanjabi obuli wano bunafu nga mwandyagadde Tamale agenda ebweru, ekyo nakyo mukimbuulire, Tamale atwalibwa ebweru. Ku Lwokubiri Tamale lwafa ekiro, twakeera mu miitingi ne representative Pulezidenti gwe yatusindikira okujja okukola evaluation ku Tamale alaba bakyetaagisa okugenda ebweru. Era ndowooza badde balindidde lipooti ate ekiro ekyo Tamale n'afa. Ekyalo ekyokusatu Pulezidenti kye yatuwa welfare okuyamba families nga mutabani we bw'ali mu ddwaliro. Era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batajulirira. N'olwekyo ku lwa famire mwebaza, yeebale nnyo okuyamba mutabani we. Ekirungi nti n'omugenzi nandibadde Omukama yamuyise naye yagenze omutima gwe mutukuvu mulungi eri Pulezidenti. Kuba nasobola okwogera naye ku Sande alyoka afe ku Lwokubiri, nanga nti mukulu wange mbadde nnyombesa nnyo Pulezidenti Museveni. Yagaana okunyamba, yansuula ku jirikiti, naye ate ku ssaawa envannyuma ate akomyewo nannyamba. N'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna Pulezidenti gw'anampa. Nali ŋŋaanye okukolera mu kabineeti ye, nali ŋŋaanye okukolera mu bitongole bye, naye kati nzikiriza nja kuddamu mukolere. Ekyokubiri naŋŋamba nti bulijjo ŋŋamba ndekeraawo omwenge nagwo ngumaze. Mbadde mu ssomero njize era kati ŋŋenda kuddayo mpulakitisinge byensomye. Era ne mukwata mu ngalo ne mugamba munnange, singa wali okkiriza olubereberye osanga tewandituuse wano, naye kirungi okitegedde. Nava mu ddwaliro nga ndi musanyufu, era ku Mande saddayo kuba mbadde mulambula buli lunaku nga ndi mukakafu nti bagenda kumusiibula. Naye laba bwe nzirayo ku Lwokubiri ku makya ate nensanga situation nga ndala. Abaana bakoze omulimu munene nnyo kulambula taata waabwe ate n'okubeera okumpi naye buli kaseera. Oyinza okuzaala abaana n'oba nga ataazaala, naye abaana bano babadde nnyo ne taata waabwe. Era obadde basanga oluusi nga abamu bavaayo na ssaawa nga 5-6 bali ne taata. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ne taata.
Twagala okwebaza abo bonna abatusuzizza ewa Zana ne mu bitundu ebirala. Omukama abongere bimwetaaga.